nkuba kyeyo wonna wooli ng'okimanyi oli nkuba kyeyo vidiyo eno tewali badde ng'ogiyitako mukwano. Olunaku olwaleero wondabira wano ntudde ku ofiisi yaffe ebeera ndi ku ofiisi yaffe wano Ensambya ku Kyeyo Initiative Uganda. Mbadde wano waliwo omukyala azze okuregisitalinga muwala we ng'ayagala tumuyambeko. Omwana ono yamalako kontrakiti ye mu mwaka ogwa 2023. Olwaleero tuli mu January 2026. Kitegeeza gy'emyaka 4 gy'amaze ku ddungu. Emyaka 4. Omukyala ono yali alina okudda. Babboosi be ne bamukaka okwongerayo kontrakiti. Njagala owulirize nnyo ggwe gwe bakaka okwongerayo kontrakiti ng'obadde tokyagala. Bamukaka okwongerayo kontrakiti ye. N'akola. Essande kituuka mu mwaka guno gwe tumazeeko ng'abagamba ayagala kuddaka. Nga bamugamba alindeko ekisiibo kiggwe. Jjukira eri baamukaka okwongerayo kontrakiti. Omwana yabadde tannaba kumalayo oba kulinda kisiibo kuba nti kiggwako. N'afunamu embeera etali nnungi n'atandika okuba ng'ayogera ebitakwatagana. Lwaki ndeese vidiyo eno kansooke nkumalireyo kubulira ensonga lwaki ngireese era nga gwe nkuba kyeyo wali badde oteganya amatu. Omwana oyo okumutwala mu ddwaliro yavudde ku ssimu. Tali ku ssimu n'olwaleero bakama be boogera kimu ali mu ddwaliro naye tebalina bukakafu bulaga kituufu ali mu ddwaliro oba tali mu ddwaliro. Kati nkuba kyeyo gwe wenna tokkiriza mukama wo kukukaka kwongerayo kontrakiti. Oyinza okugamba nti nze nyinza okugamba boosi nti sigenda kwongerayo kontrakiti olw'okuba ndi mu nnyumba ye asobola okukola kyayagala, olw'okuba yalina okumpa air ticket, olw'okuba yalina okumpa exit. Siina kye ngenda kukola. Buli lw'omanyanga mukama wo nti yandibwa omukalubo okukuta okudda ewammwe, noonyaayo ku bantu abagenda otandika okwogera ne mukama wo nga ne kontrakiti yo tennaggwako. At least wano mu kutandika okwogera ne mukama wo nga kontrakiti yo tennaggwako oba ng'ebulako omwezi gumu oba 2 eggweko, abantu abo ne batandika okudimandinga gwe okudda ewaka nga kontrakiti eweddeko. At least boss wanaakusiba ennyo ajja kusibirayo emyezi nga 3 n'otalinda kuweza mwaka, kuweza myaka 2, kuweza myaka 3 nga baakusibira eyo. Omufirisuuti lw'omalako kontrakiti yo n'abeera naawe omwaka ogusooka ne gugobwali nga tonyeze, tafunyeeyo muntu yenna atandika kubanga munnange akudimandinga oba adimandinga okuddaako ewaka. Manya nti n'omwaka ogwokubiri agenda gukukozesa, n'omwaka ogwokusatu agenda gukukozesa. Ate buli lwe tukolera mu mbeera ey'obugubi ey'okubanga oba batukaka waya zituuka ne zivaako kkiriza obagaana. Basisita bangi nnyo abali eyo nga batabusa obwongo naye lwa mbeera mwe bakolera. Buli lw'okolera mu situation eya pressure eya stress ogenda kutuuka waya ziveeko. Kati gwe ekyo tokirinda mukwano. Wenkuyitira jangu wano ku Kyeyo Initiative Uganda tube nga tukuyambako. Omufirisuuti buli lwakucunya nantabuyayo omuntu avayo complaininga. Mwoba omuntu yina okuvayo okulwanirira kkiriza obagaana agenda sigala ng'ekintu ekyo akikola. Olaba luli namusibirayo n'akola omwaka oguwedde tewali yamunoonya, kati n'ogwokubiri ajja kugukola, ekivaamu ogenda kulwala. Kati sisita yabuze tali ku ssimu, bakomye okuwuliza mbu bamututte mu ddwaliro nga n'ebigambo byayogera tebikwatagana. Boosi tayogera kituufu. So bamikwano temulinda mbeera kutuuka ku sseeryo. Wamalako kontrakiti yo leero ngenda kulemera nnyo ku mmwe abaamalako kontrakiti zammwe naye nga mukyatudde mu biyumba by'abafirisuuti babalimbalimba jjojjuuzi. Mukwano dduka zambwa obe ng'ojja tukuyambeko. Amanya Magi agogo temugeerabira ate ng'olwaleero ndi wano ku ofiisi yaffe emirimu gigenda mu maaso nga bwe girina okuba nga gitambuzibwa. So olunaku olwaleero nina ensonga gyenzize okuba nga njogerako. Bankuba Kyeyo omwaka oguwedde
2025 amazima gali nti tekutuyisizza bulungi ng'era emyaka emirala gyonna wegituyisizza. Tulina bannaffe bangi nnyo abali mu makomera, tulina bannaffe bangi nnyo abakomezeddwawo wano e Uganda nga bakutuseeko emikono, abalala nga balina ebisago, abalala nga balwadde naye ng'ate tebalina wakutandikira. So olunaku olwaleero njagala okuba nga bamikwano nyongera okubakubiriza okujja okuregisteringa ne Kyeyo Initiative Uganda. Tolinda kufuna buzibu. Ne woba nga already akadde kano wali ofunyeeko obuzibu, olina embeera gy'otambuliramu etali nnungi, mukwano beera ng'ate otutuukirira tube nga tugezaako okuba nga tukuyambako obe nga ova mu buzibu obwo. Waliwo abakyala nga n'olunaku olwaleero wenjogera waliwo omukyala ava okuregisteringa wano nga alina omwana we yamalako contract mu 2023. Olwaleero tuli mu 2026, omwana akyali ku Kyeyo bamusibirayo. Kyannaku nnyo nti ate bambi olw'embeera gy'akoleramu bajja badde akoleramu yamaze n'atabuka omutwe. So tukusaba tolinda mbeera kubanga etabuka, omuntu wamala okubula amala okutabuka ate olyoka ojje. Omuntu obwamalako contract ye n'abanga bakama be tebakkiriziganyiza kubanga aliniwalinga contract ne bamulemezaayo by force ng'okwagala kwabwe bo, mukwano dduka bwa Nambiro ojje wano obe nga weekubira enduulu tulabe ng'omuntu akomezebwawe waka nga obudde tebunnagenda. Olwaleero wenjogerera omukyala muwala we yatabuseemuko ate bakomye muwuliza nga bagamba bamututte mu ddwaliro. Olwaleero essimu zaavuddeko, so tugenda kuba nga ate tutandika okunoonya butya bwe tumuzuula ate tulabe embeera gy'alimu ate era tufube n'okulaba ng'akomezebwawo ewaka. So mukwano omuntu waba yamalako contract naawali eyo nga wamalako contract yo tunoonye tutuukirire. Ennamba z'amasimu zaffe zibeerako awo nga zitambula ku screen, osobola okuba nga otukonako. Oba osobola osindika omuntu wo najja wano Ensambya ku Kyeyo Initiative Uganda. Mugambe ngenda Nsambya ku Crafts Center oba Ensambya ku Sharing Youth oba ng'otukubirako ku nnamba zaffe ez'amasimu. Mweraba.